Yine ensonga lwaki buli muyimbi mu Uganda oba buli creative mu Uganda ayina okulaba Bobi Wine n'akuba amavivi ku ttaka n'agamba gusinze taata nsense busi. Bampita Kali Lugambo Promax Simple MC mbyogera nga asaaga naye in most cases mumala ne mukimanya. A few days ago Museveni yatadde omukono kuteeka erya copyright eryayisibwa parliament just a few months ago. Era abantu bangi nnyo twatandise obbalaba nga bajaganya nga bajubilatinga olw'etteeka, abamu ne beepalawuda nga abaakola buli kisoboka okulaba nga etteeka lino lireetebwa mu parliament. Naye ne twerabira kino ekintu kyonna kyatandikira ku ani? Amazima go abasinga tebajja kwagala googera. Naye it was because of Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine that Museveni had to sign that bill. Newankubadde nga tetulina bukakafu nti ligenda kubeera enacted. You can sign ne litakolirako ddala. That one is very, very possible. Omukulu amanyikibwa nga Hillary Kiyaga, Dr. Hildeman, omusajja eyaleta etteeka lino ku floor of parliament. Very many people abasinga bamushadowinze era tewali amwogera nako nti Hildeman wakola omulimu gwa ttendo. Wabula nga omukulembeze Hildeman yavuddeyo n'akola post ku mukutu gwe ogwa Facebook nga yeebaza buli kiisi eyakola buli kisoboka okulaba nga etteeka lino lireetebwa ku floor of parliament. Finally bamaze ne balisayininga. Hildeman post ye gye yakoze yagambye nti the uncelebrated copyright brains, obwongo obwabadde emabega wa copyright nga tebwayogeddwako. Nsomye post eno yonna ne ngamba yes, kituufu, the uncelebrated copyright brains njagala tugiyitemu ffenna bassebo ne bannyabo. Hildeman agamba atya? Mu post eno agambye nti many stakeholders have not been celebrated. As we wait for the regulations, thank you stakeholders for the sacrifices to refine this bill. Agambye nga batulinda etteeka lino batandike oditeeka mu nkola. Ayagala okwebaza abo bonna abawaddeyo buli kimu okulaba nga etteeka lino liyisibwa. Atandise ne president. Agambye, my president, sir, Bobi Wine, when you assigned me the role of shadow minister for creatives, you said you will only be proud of me if I amend the 2006 copyright bill to meet the current creative demands. This has been ringing in my head since then, but I'm glad I have delivered, sir. Agamba Bobi Wine we yamuwa omulimu oba we yamu appointinga nga shadow minister wa creatives. Yamugamba nja kwenyumirizaamu nnyo okusinga singa ogenda n'okola ennongoosereza mu tteeka lya copyright erya 2006 libeere nga lituukagana n'omutindo gw'etteeka gw'amateeka g'ensi yonna aga copyright, ensi zonna eza copyright. Era n'agamba nti kibadde kitambulira mutwe gwe era right now akkiriza nti omulimu yagukoze. Behind curtains, then leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga well understood the directive from our party president. Immediately he prepared for me the parliamentary legal team and we put together the draft. He lobbied to have my bill on order paper in order to be granted leave, with which
we successfully acquired. When granted leave, automatically the copyright and neighboring rights stock was formally launched to the legislative business. Neyebaza Mpuuga eyategeera order okuva President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekateeka ttiimu y'abannamateeka ekolagane ne Hilderman basobole okuteekateeka etteeka lino era n'agenda mu Parliament n'agrantinga Hilderman leave okugenda okutandika okusengeka ennongoosereza mu tteeka eryo. Era we yamuwa bw'ati leave kyali kitegeeza etteeka liyingidde mu Paalamenti ligenda kuteesebwako. Ageze maaso n'agamba nti of course with government appetite to have everything, they intercepted and asked to collaborate to refine this bill together. Our major agenda was to amend the bill, so we never rejected, and finally we are here. Their intervention has delayed the bill, thus cost us a lot of time to reward the industry. Better late than never. Mr. Loop, Joel Senyonyi, thanks for additional pressure to the relevant organs to have this finally in the 11th Parliament. Agambye nti okumala omugrantinga that leave etteeka nga batandise oddikolako aba gavumenti bagezaako okubanga badireyinga nga bali sabotaginga nga bakola bikisoboka okubanga balemesa etteeka eryaleeteddwa aba opposition. N'agamba naye yeebaza leader of opposition right now Joel Senyonyi ataddewo pressure ey'amaanyi ey'omuggundu ku buli kitongole okulaba nga etteeka lino lisayiningiddwa oba liyisiddwa, era kijja kujjukirwa mu byafaayo nti etteeka lya copyright and neighboring acts rights lyasayiningibwa oba lyateekebwako omukono nga Joel Senyonyi ye leader of opposition. Silver Kyagulanyi and your copyright organization, Professor Kakoza, thank you very much. Some of you parading yourselves at the front seat. Permit me to inform you that 60% of the draft is Silver Kyagulanyi's contribution. I remember my president questioned me. Make sure Silver is in the know about every move. Now, Hilary Kiyaga Hilderman agambye nti ebitundu nkaaga ku tteeka lino erya copyright abasinga lye beepalawudingirako Silver Kyagulanyi ya contributing 60%. Era Bobi Wine okumusindika ogenda okukola ku tteeka lino yamugamba fuba nnyo okulaba nga buli kyokola Silver Kyagulanyi alimanyiiko. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ogenda osindika Hilderman okubanga aleeta etteeka lino ku floor of parliament yali already amanyiiko nti already etteeka abakugu nga Silver Kyagulanyi ne banne baali bali mu diteekateeka naye nga baali banoonya muntu ki agenda okulireeta ku floor of parliament. We baafuna omukisa Bobi Wine n'abakwasa Hilderman okubanga etteeka eryo alireeta ku floor of parliament. Ekitegeeza nti Bobi Wine ensonga z'etteeka lino azibaddemu ever since yayingira mu parliament. Waliwo abayimbi amwe yavaayo n'akola statement wali mu parliament tewayogera na ku tteeka lya copyright. Ndowooza igwe tukugyewo ansa yeewedde otegere nti Bobi Wine etteeka lya copyright alibaddeko ebbanga lyonna mpaka we lyatuukidde ku floor of parliament under his order. Silver Kyagulanyi omu ku bantu abatoogeddwako bukyanga etteeka lino liyisibwa. Era Hilderman mu posti ye avuddeyo n'akuba omusumaali agambye nti some of you
highlighting. Agambye nti some of you parading yourselves at the front seat. Permit me to inform you that 60% of the draft is Silver Kyagulanyi's contribution. I remember my president cautioned me, make sure Silver is in the know about every move. Nagenda maaso ne yebaza Uganda Law Reforms Commission, the Shadow Cabinet, Uganda Law Society, Parliament Legal Team, Buju, UMA, NCF, UMF, Council Norman, colleagues, Honorable Kayemba Solo, Geoffrey Lutaya, Rachel Magola, Mr. Chisemakula, Swangs Jaze, Bebe Cool, and all stakeholders. Thank you. Yemu kusonga lwaki Bebe Cool teyavaayo kupalauda Kenzo ngeteka ino lifulumye. Era Bebe Cool naye abyesambye because alaba bana abaana ababadde nga beepalauda tebalina kye baakola ku tteeka lino. Etteeka lino abasajja abalirwaniridde basirise terina aboogera nako. Hildaman yavuddeyo batugamba. People like Geoffrey Lutaya, Kayemba Solo, Rachel Magola, Mr. Semakula, Swangs Chaze, Bebe Cool, and all stakeholders. Thank you. Abebaziza. Now, etteeka lino baliisa era Museveni yali sayininze balindirira kimu regulations zifulume litandika okubeera enacted. But the question is, do you think this law ligenda kukola nga bwe balyagala? Hildaman ku posti ye gyakoze agenze mu maaso n'ateekako ebifaananyi byabo bayogeddeko mweno posti. Kuno kubaddeko omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyamusindika eyamuwa omulimu gw'okubeera shadow minister wa creative because bino bigwa mu under his jurisdictions. N'amugamba aleete ettekere ku floor of parliament kye yakola. Mulimu Silver Kyagulanyi omusajja akoze buli kisobokera n'agamba nti 60% of the draft in this bill maanyi ga Silver Kyagulanyi. Mulimu Mpuuga eyakola buli kisoboka okulaba nga amugrantingira leave asobole okugenda otuula ne legal team gye yamuwa okudraftinga etteeka lino. Now, that is the whole list of people abaatandika ekintu kino nga bwebalengera. Kayemba Solo, Buju, Geoffrey Lutaya, Hildaman, bla bla bla, Silver Kyagulanyi, beba n'abantu bino ebifaananyi byakubibwa dda nga Mpuuga akyali leader of opposition. Now, Hildaman akolaga etteeka lino gye lyava. Nti abasajja bano bakoze mulimu gwa maanyi naye no one will come out and talk about them. Ndowooza lino etteeka erisoose oyisibwa nga opposition yalireeta. Buli tteeka opposition lyeleeta balirwanisa. Lino baalireese ate bagenza omumaliriza ng'ate abakulu baagala nabo ddeddiza libeere nga lyabwe. Hildaman atali musajja wa kulwana n'abalekera etteeka lyabwe naye ng'amazima agajjeeyo nti be baatandika ekintu kino. Meetings zonna we twalaba abantu abali ku parliament nga bawoggana, we didn't see this. Bano bo they were working in silence. Very many people, very many. Ebyo ebiseera nga Kenzo talaba nalowooza nti oba anajja okkulira abayimbi nga byalimu birala ng'ebyawo emizannyo gye bazannya mirala naye nga bano abantu batuula daily meetings, day and night meetings okulaba ng'etteeka lino lisayiningibwa. Etteeka lino liteekebwa mu nkola. Omusajja Hildaman omulimu yagukola era agamba musanyufu nnyo nti omulimu omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gwe yamuwa yagutuukiriza. Okategedde. So oyo yenna eyeepalawuda olina omumanya ekintu kino nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo
ye grandfather wa industry ya Uganda ya music ojja kikirizo ojja kigaana ndi he has done everything nebye muli mu celebratingirako it was his knowledge who appointed Hilderman n'amusindika n'amugamba genda oleete etteeka ate oba olireeta kozesa ono no okulaba nga etteeka lino lireetebwa ku floor of parliament. Kitegeeza nti bano bonna n'ebintu byensi bisesa amanya bampita simba akategedde vuga video Zaid Lighting Store tulina amataala basaba ne banyama mujje mutuwagire kuba ku simu ezo tubeere nga tukutuusako amataala gonna ge weetaaga mubeere bulungi mweraba.